baby mukwano tonzeza mu kyalo olwo oluyimba kwata essimu olwaliwo ku lockdown wazilomba mpita Mr. kwata essimu maze yabayimbira akayimba kwata essimu ne winnie Nwagi n'obula yes asabula nali mwendi munnange mbeeramu music wali gezagezaako kikwasaganya. Ensangi zino oli ku ki? Gyendi n'obulimu bwange bwenkwasaganya eyo mu Arua Gulu ongebyo ate nkola ne organization gye bayita Defy Hate Now. Mostly we focus in the refugee settlements. So baddewo bingi ebadde bintwalaganya saidi zeeyi naye music ye waali era nina ennyimba zinata gyeziri ku YouTube yange video gyeziri yeah. Okay, tawulyako nti olina telecom company emu gye wawaabira? Yes. Tuyiseemuko. Nina omusango gwe nawaabira back in 2021. Nawaabira MTN nempaabira ekitongole eky'essimu the telecom company MTN and Airtel. Nembateekayo wakola back tunes ze baakozesa kyensuubira nti abantu abasinga e Uganda baakozesa oluyimba olwo ngakola back tune kwata essimu. Omusango gubaddeyo mpaka lwaleero era nga MTN ebadde silent ne Airtel ebadde silent about the case. Yes. Kati gutuuseewa? Omusango gukyaliyo balooya bange bakyabikwasaganya era njagala nnyo okwebaza UMA ng'ekitongole ky'abayimbi Uganda Musician Association okubeera nti munnange tebandekeredde era nga baagala bavoicing my complaints through the parliament. Kyekikola essaawa zino tuli mu parliament era nga byabadde boogerako ebya copyrights ate nga baagala okukozesa omusango gwange kwagala okulaga nti sinze nzekka azze nga complaining ekintu kya copyrights n'abayimbi abalala bali eyo lwakuba tebamanyi kyakukola naye kyenjagala okubagamba nti the reason why we have UMA is because we need a body that can actually protect and govern the musicians back in Uganda. Kyekibulaba ndina UMA essaawa zino beebaza nnyo okubeera nti bampadde time okubeera part of the meeting with the committee and the members. Nimpuliriza nti waliwo ekigenda mu maaso ate kisobola okuvaamu nga kiri so good out of the whole thing. Kuba kati sisobola kivoisinga nzekka neetaaga abayimbi bannange okubeera nga nabo bamugerera ne bansupport. Okay. Olunaku olwaliro mbadde mu kakiiko babagambye batya? Tebibadde bibi. Byempulidde ndowooza bimpaddeko ate n'okumanya nti ne parliament tetulekeredde parliament ya Uganda tetulekeredde babadde naffe batuwuliriza ensonga zaffe baziwuliriza era kyemmanyi nti guno omusango gwange ne MTN will be the first case okubeera nti omunayuganda agenda beera public listened to by these companies era bajja kuga amatu tusuubira nti amatu bajja gamba ate bajja kwagala okumpuliriza kuba ebbanga lyonna mbadde nkubakerere nga newuganira nga genkaaba genkomba naye essaawa zino ndowooza sigenda ate kaaba maziga ate nga komba because kati essaawa zino nina UMA nina ekitongole kinene ekitwalaganya ffe abayimbi era nsuubira essaawa zino ebintu bigenda tereera bigenda lockdown song lwerwa kickstartinga TikTok challenge ze zaali ennyingi e Uganda. Oyogeddeko n'abaswangiza Avenue ku nsonga eno ey'okuba nti oluyimba lwakozesebwa? Swangiza Avenue actually terina maanyi ku luyimba just baatuwa muyimbi waabwe kuyimba naffe naye terina maanyi lwaluyimba kati nze ayina amaanyi goluyimba nze asalawo nti MTN erina okunsasula nze asuubira si Swangiza Avenue. Yes. Freeboy, twagala okumanya omugaso gwa National Theatre okumanyi era National Theatre mwenga bannabitone ebayambye. National Theatre ebaddewo even way before I was born. National Theatre ebaddewo eyambye nnyo ba creatives era omugaso gwayo eyambye nnyo ba creatives etuwadde space ne platform okuba nti tusobola etuwadde akafo ak'okukuŋŋaaniramu ng'abazannyi b'emizannyo abayimbi so ebaddewo
ebaddewo even way before I was born. So it is there to give platform to the creatives. That's what I know about the National Theatre. Lwaki olowooza abayimbi tebatera gjettanira nnyo ddala kukolera mu zi show? Pardon? Lwaki olowooza abayimbi temutera kuzettanira nnyo kukolera mu zi show? Ekyo kyose kimanyi munnange, sijja kugamba nti bayimbi ki naye ate nze ng'omuntu amanyi National Theatre kyekifo nkiwa ekitiibwa because kiyiseemu bannabyemizannyo bangi, abayimbi bangi. National Theatre ebaddewo, it is like the artist space between which is very parliament y'abayimbi kale katugambe. Yes.